D. Move on my sister. Teweerumya mutwe. Oye Chameleon gwe tumanyi. Eripesa lyoli mu kumunyiga terisobola kumusuula kubanga Chameleon gwe tumanyi tumulabyeko ku butambi nga tebatunyumiriza munyumirize. Mukama Katonda namugereka ddunda mu mwezi guno gwe tulimu gwe tugezaako ppiri mpya okumalako kyonna kye yagemulidde famira ya Dr. Jose Chameleon kikulu anti tubadde tukyali mu mawulire nga tugezaako lepoka n'ebigambo mukyala wattu amanyikiddwa nga Danira Atim ng'ono ye yali kabite w'omukulu amanyikiddwa nga Joseph Mayanja abasinga gwe tumanyi nga Chameleon olw'okuvaayo n'akyasanguza lunyendi tulaba omukulu akuuma lubugo naye lubaale mubbe bayawukana ebbanga tteneko emabega kaawo era ebyaleetera n'omukulu amanyikiddwa nga Danira okusibamu obugwe ayolekere eggwanga ly'abakyeruppe yali mpisa ya munywanyi we Dr. Jose Chameleon okukongojja omumbejja Namaalwa n'omulangira Ssegaamwenge entakera anti ng'ono mu kusomba ebbidde mu kufuula amacupa asulayo obusuzi bugenda okkera ku macyanga embwa giyitamu. Danira Atimu mu bigambo byayongerako n'agamba nti yalabanga embeera esusse ogw'omulamuzi ng'ayogeddeko ne kabiite we naye nga embeera egaanye okukyuka emigoba nte gye yalyanga entakera ng'ate n'abaana be batandise okukula nga basobola okwawula ekirungi n'ekibi n'asalawo abasitule wamma baabulire ekibabu beyongereyo osanga banafuna obulamu obujja. Dr. Jose Chameleon bino ebiwamugwa mugatawulira vumbe n'atutegeeza nti eyo mbeera yagimanyiira bw'omulabe sitaani agipangangawo entakera bw'alaba ofuna ebirungi nga bitandise okweyolekera eri obulamu bwo nga naye apangapanga ateekayo ebijweteke oba ebyobulimba agezeko kulwanyisa. Omukulu amanyikiddwa nga yeekolera etongwa yavuddeyo n'omuwumbo gw'obubaka oba okuwabulwa ng'akusindise eri omukyala amanyikiddwa nga Danira ng'agezaako okumubuulirira nti mutaayi oyo gw'ogezaako okutereeza omuganda kayita akakyama amamera bw'okagolola omenya bumenye. Danira Atim ali mu nnaku ey'amaanyi ennyo anti kitaawe w'abaana be yagaana okuba ekyekulabirako ekirungi eri amabujje yeekolera amugambye oyo by'oyogerako ffe twabimanyiira dda era twamulabanga dda ng'abikola nga kasaatekamu kasigala oba n'ateekamu omulangira Ssegaamwenge n'omumbejja Namaalwa tafugika akirako koni nga yeekalekaasiza mu bira eby'ekkongo. N'olwekyo mutaayi genda mu maaso na bulamu bwo simbula embalaasi teri kudda mabega anti teri kuzikiza. Ebigambo by'omubaka yeekolera bye yatisse Danira Atim ng'abiyisa neno ku kibanja kyange nze omwana soda Facebook page following liking ne YouTube channel yaffe Enganzi eya Export TV ngenda kusaba osubscribing otekeko notification bell obaka bungi obunajja nkuyanja busobole okubugwanga mu ndyanga ebigambo bya yeekolera kambi kuwe mu nkola ya lubaale w'omulamu tasamirirwa nakuddira mu luyimba taluwoomi. D. Move on my sister. Teweerumya mutwe. Oye Chameleon gwe tumanyi eripesa lyoli mu kumunyiga terisobola kumusuula kubanga Chameleon gwe tumanyi tumulabyeko ku butambi nga tebatunyumiriza munyumirize ng'ali mu kuligita abantu migoba nte ng'ali mu bakubanga abaana abato. Munange bw'ovaayo n'olaga nti Jose Chameleon yakubanga kibooko oba yakumistreatinga nga mu mbeera yonna gye bayitamu mu bufumbo bye tumanyi ne bye tutamanyi kubanga era bingi byotannatunyumiriza. Munange ekyo tekiyinza kugambisa muntu nti maama laba Jose Chameleon kye yakola omukazi muwulire omukazi byayogedde. No, oye Chameleon asobola okkikolera ddala bye batamulaba kubanga olaba asobola okkikolera bwe bamulabira. So eryepesa terisobola nnyiga Chameleon ze naali kusabye busabi. Move on my sister. Tandika obulamu obupya. Leka kubeera sitaaka mu byayita. Leka kubeera musibe wa byayita. Ebyayita bireme kukosa biseera bya buliwo kubanga ebiseera by'obuliwo ate ebikosebwa automatically bibeera bikosa ebyo mu maaso. Munnange kkiriza omutima gwo ogwozeemu ekko n'amabala byonna bye wasange wa Jose Chameleon guddemu gutukule osanga ojja kusobola okumuvinga bulungi on fune n'omwami omupya akwerabiza emigoba nte Chameleon gye yakuligitanga byebyo maama baswiddi.
bw'otunula mu bulamu bwa Dr. Jose Chameleon ebimu ku bintu bye yali asinga okwagala ng'era abisimbako essira y'ono omukyala we omulungi omuboobevu okukira ettungulu nga si mulala Daniela Atimu wabula ekyokumulekawo kyamuba omuggo ogw'amaanyi mu bulamu bwe ne kimuleetera omuzungu kyayita depression. Okumanya yali amwagala yamuyimbako ennyimba nkuyanja omuli n'okumuyita akagambo akasanyusa ennyo mukulu yeekolera mbuswiddi. N'olwekyo mutaayi emboozi yiyo ngikuwadde, ngenda kusaba osubscribing, commenting, osharinge. Obubaka bungi bukyajja ku famire ya Dr. Jose Chameleon kosa n'omukulu amanyikiddwa nga Mayanja Kabazaala. Nze omwana soda Namugereka Dunda agera nga mpaawo nusu n'emu gye tumuwadde. Nsaba akumpeera obulamu obusinga okuba obw'essanyu, akunkuumire akuwangaza okukira enfudu y'emmengo lwa Katonda n'ensi yange. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Export TV to the world.